abazungu sisimu yaffe bagimanyi bagibala nti mu Uganda totawaana na Museveni. No, constitution ya Uganda ekugamba singa sipiika ayise etteeka parliament eyise etteeka pulezidenti n'aligana emirundi eki sipiika alisayininga ne lifuuka etteeka. Kakati Museveni mugezi tawaddeyo appetite ya sipiika kusayininga ki bwe gufuuka omuze nga buli limu alisayininga nga buli wamudiza alisayininga nga taliimu nsa. Kakati kitegeeza Museveni ye tebamukwatako. Alina yalisayininga yanti libagaana kuba Museveni yali kiriya nayo yaleeta Kazimba ne mubaje yaleeta Kazimba banaye tumutwongeranga muganda mulala weyitenga emyaka 10 nga temuleese muganda abaganda abo gwekyogamba nti kakati banankubirwa nembagati bana omukazi omuddugavu ono atava nakasero tabaleetere entakali paati 2 ate Kazimba alabika atya nnyo omukazi we amuteringa eyo Kazimba atya nnyo omukazi we oba famire yabwe ye yalina sente oba ki I don't know bayitamu omukazi nze mwana ewange nzika omukazi talina kyaŋŋamba anti ennyondo yange ebeerawo. kasita omukazi agirabako kiba what are you telling me? What are you telling me? Kuba abakazi be basinza okuteeka abantu mu buzibu n'okubasuula mu bizibu nti bamuyitamu bannyina bano ne bayita gwolowooza oyogera nono ng'oyogera n'abantu 10 bagenda mu bibiina by'abakyala ebyo ebyeddiini ebyaki ne badisikasi najja nga ajjudde ewange tebyogererwayo. Yes, kakati nkubuulira negamba nti Museveni ye singa Kazimba yali tazi n'akwatibwako abo abafere Museveni yali amaze okukola ruling. Museveni yabagamba mu Europe, this is the first time to talk about homosexuality. Yabagamba mu Europe, we shall not allow them to parade themselves. We shall not allow them to organize public weddings. We shall not allow them to stage demonstrations. Nga bali batandise okwekalakasa wano e Kampala. Ye yali akimaze. Naye Kazimba n'akwata n'enkumbi kubanga bannankabiro bamuli mugundi. Omanyi anti bo baali bagamba bagenda ne bakola ekintu. Ne bagamba nti muleete etteeka ly'ebisiyaga. Museveni alitya ajja kutuwa sente n'alemerayo. N'atalitya. N'aliteekako n'omukono. Era Nankabirwa agamba nga chifu wewe. Muzeeyo yinake watusuubizaayo kuba bayisiza. How can you pay money MPs to pass a bill? For what? For what? Yali azibamanyiziza. For what? Yekiziba Museveni yazimba abaka ba parliament okusaba sente. For what? Nyini yakizimbira. Everybody believes in okukola kino. Why? Is it not in your interest? Omulabi w'emikutu gyaffe gino natutukwaniriza nnyo mu programu yaffe ey'ebyafaayo gye tulimu ne mukadde waffe Tamale Mirundi mutabani wa Yowaana ne Mmole Bamirundi eri waffe Kalisto Mbuddu. Tuzze okwogera ku nsonga ezimu ku ezo eziriwo mu ggwanga n'okusingira ddala ensonga ya Speaker wa Parliament Anita Among wamu ne yali amyuka minisita w'ensonga z'Ekalamojja Nandoto munnamawulire waffe be baagambye nti bagenda kuddamu kulinnya mu ggwanga erya Bungereza ke banaabalaba nga balirinnyeemu banaabalaba akabafaamu. Mukadde waffe agenda kutunnyonnyola atulage kiki tajeti ziri kwani ziri luddawa lwaki Amongo bamuganye n'ebirala bingi. Sebo tusanyusa okulaba buuza kuba tulaba sebo bali batya mbagamba nti abazungu abo be mulaba n'abakulembeze bwe bakola. Omukulembeze ayinza okutwalira mu kintu oba n'akola lishafo ng'agobamu omuntu omu nga ye tajeti ye emu naye gwe naabwe ekiwenda nekikola ki nekikutwaliramu nga talina bwakola kino nga gwosigaddewo. No, kakati gwe sooka weebuuze Bungereza eyingiramu etya mu mabaati. Is it the most important corrupt deal Uganda gye yali ekoze? Babye sente nyingi nnyo. World Bank Museveni yewola miliyoni 4 mu World Bank ebya dola atwala amasanyalaze mu byalo kitutu nazibomu ayina bali beekweka tubalabako. Ye kitutu tebamuganye genda Bungereza ndoza naye kwali kakati asik eno ye deal esinga obunene. No, was it a donation from Britain? Nedda mabaati
yes kubanga singa ebadde relief emmere y'abarefugee babadde bagitunda that means international community ebeyingirawo. What is so special concerning Britain? Abazungu baba bakola ebintu byabwe bakulembezaamu former colonial power. Ate kati Bungereza eyina ekizibu teruli yali mu European Union kati eri yokka. I thought nti ejja kubeera soft kubanga nti eyagala emikwano gyekolagana najo mu by'obusuubuzi n'ebirala. No kakati if you want corruption nze taata wange mwogerako nnyo nti yaraisinganga issues n'oziraba nti olunaku lumu Paulo Muwanga amagye ga Tanzania nga gatuuka ekaliisizo nga Paulo Muwanga akubalala ekaliisizo ng'abaga nti mumanyi ekikubiriza kaliisizo tikakibwa kyonna naye mwalimu bunankani bw'abayindi bono obubaati nga simuli nnyo bizimbe byamaanyi nga kati bwebiri ebya bulo. Yes nti ekikubiriza kaliisizo mukitegedde okuba buli kimu wano tinedda Saalandagire oli omu eyali mukakabaka Chwa tatunda ttaka mbuti byaliyo tatunda abadde agoba abantu mu ttaka. Saalandagire waliwo ne Mariamungu yamusanga bagaba amafuta nga motoka ya Saalandagire esimbi namugale genda oteekemu ettaka lyo namugoba ku petrol station. Saalandagire yali alemeseza kaliisizo okulaakulana ng'ettaka lyonna anti nga faaza mu biru akuwa emyezi 3 n'alibba mu nze mbeera faaza nga ndi kwa Lutaali mu birunga bokka yabeera oba yali mwanyina wa Ndagire anti kitaawe yali musajja nga bamuyita Shaapu kati abewaffe ne bamuyita Faabo Shaapu nga mubbi muzibu Shaapu bamuyitanga Shaapu kati Shaapu nga kitegeeza waffe waliyo Kanyagira nga waliyo Shaapu nga basajja bamannyo mu kubba ettaka nga bo balitegeera mu buzinzi ye mirundi ng'amagezi ge kuwoza lirye tewali alikwata nga izo ndikuguza n'ali kujjako naye yali kujjangako balandiro ndi bonna balina kalakita yemu kakati kitange kyava abuuza Paulo Muwanga nti obanga kaliisizo mumukubirwa Saalandagire ennyumba ya Saalandagire nga temugikubye kubanga yo weeri akalina naye okuba buno ate mubonereza Saalandagire kakati that's a good question. Bano babba ameka ate Minister of Finance yagateeka ne ku nnyumba olugoloobi. Yes which means this is not true. Naye bali abazungu babala tewaliwo ekintu kyoyogera n'okyakyuzinga omuntu oba mwana waka omusajja ayinza okutegeera nti omwana oyo awaka ali ewaka yajja ne maama we naye omusajja bakyalabagana omusajja n'atulugunya omwana naye nga tayogera kimutulugunyisa naye ng'amanyi nti amanyi maama w'omwana ono bakyalabagana ne taata we obusungu naabo balira kwana naye nga takijjaayo. Yes abazungu bwe bakola abazungu bategedde nti bw'oyogera ebisiyaga you will give the support the speaker support kubisiyaga kakati Uganda tebagikuba nti etteeka ly'ebisiyaga erijjewo bakuba balala balyepankako amawanga amalala ge balaga nti bw'oyisa etteeka ly'ebisiyaga tojja tuwona. Bungereza ng'ebisiyaga ebyagala is right nabagamba akatabo kange bwekali nabagamba nti eri right era nembanyonyola nembaga nti mwe abasiyazi bemwogera ku sibeebo apaana bali abasajja bakugamba abasajja bali nti ye mulema yazaalibwa mwano kimusinga okufuna nalaba jjo nti omukazi yazadde omwana ng'aliko kyobusajja n'obukazi naye baagala kujjako kyabusajja oba kyabukazi asigale nga musajja kakati ate azaala ati atalina system ebanfu ate azaala alina olubuto kuba omukazi alina system ye eyanabaana nankane buli kimu kyonna. Kakati okujjako ekitundu ekimu kakati baabazungu bakugamba nti ye mukazi naye Katonda yamukola mu kifaananyi ky'omusajja
era abalina ssente babakola sex change ne bakolako sajjali yes nembaga nti bali abasiyazi temulowooza ti omusiyazi omu abeera mukazi ku makya omulala n'abeera bbaawe ekiro ne bazannya bwe bati a woman is a woman in the marriage ey'obusiyazi ne balesbians nabo bwe bali omukazi aba mukazi n'omusajja musajja era omukazi ayinza okweteekako ebirevu ng'omukazi bw'alabirira bbaawe n'ono bw'ali is a woman katonda wange so if you don't study this nemulowooza nti nabaga nti mu Uganda temuli basiyazi nembaga liquid gye bakozesa mu Uganda eriwa revenue authority yagitulaga naye waliwo n'omusajja yakonfesinga mu biru eyaliko oyo omu that's one in how many kakati bano gye baliko tibayagadde okugyayo amabaati mwenna mukirize nti it is corruption nti gye balwanyisa yes bwe baleeta kiri it backfires kasoogera nti speaker bamukubirwa busiyazi it backfires abantu bajjamu wagira Bobi Wine okwogera nti no corruption yesusse gwe tolaba abaganda bakugamba nti buli lwayagala okwokya omunya oyokya ennyumba in pursuance of an innocent lizard you burn a whole house an innocent lizard a lizard is not poisonous chase away the snake but not a lizard bano baleeta etteeka eryo nga balowooza bakuba Bobi Wine buli ayogera ebisyaga ayogera ne Bobi Wine buli ayogera ebisyaga kakati beekubye bokka bano nakuga nti Kazimba ye kyaki ye yagwa Kazimba yali ayagala kugamba Museveni nti kuba ayina abafere bakolagana nabo our strong stance on Bisiyaga has reduced our money to run the church Museveni asasulye bannaddiini naye Museveni ng'azijjawa bo be balowooza simplistic gundi abawule bwamba tusasulira anti Kazimba ali under the influence of bannankabiro akizunza lutwe babadde bavaayo yes ye alowooza nti afunye ba allies kakati ye amonga alugwiriddemu abo kye bayagadde kimu nti you say oyinza okuga Museveni agamba me I deal with the authors nti atandise ekintu ye gwakolaki watambula naye era yakugaa nti sisobola kulumba Sudan ye bannayuganda bakima emundu e Sudan benino zikuba bakuwozi kimayo benino okukwata n'enkuba kakati bo bano bawooninga nti palamenti zonna zirina okubeera ne sipiika amateeka ako gayitawa punish the speaker anti mu nsi yonna sipiika amateeka mwe gayita ng'oba obattula kati gwe balimu kubattula tayebwa yaali kuki tayebwa tebayinza bagatta bombi abazungu si basiru omuzungu alekawo escape route nti abatayebwa kati baga nti agende ffe tutuulewo owaffe atuulewo omuzungu akolya mixed gundi feelings kati sipiika obutagenda bweru tunatambula andi nkubuulira it cannot be done tekisoboka baba kugobye naye nze mbagamba two things one nti ekisooka nti abazungu bamanye system balina abagezi naye bano abakuniyakobunio omusajja omugezi wano mwenda yekka yabasobola yakyukako nagendako ne munuo nga bamuniyamu naga nti batutwalanga nalaba mwenda ngaayomba tibatuyita balusula abalusula be ba hunters bebaniyamu bebanyampamu olina kuba mwavu nga buli kaseera ogenda waabwe bakuwadde ekifo kya zero poison 1.7 otuulaawo ate omukulu akubayo essimu Museveni akwadde sente omukulu n'akubayo essimu olina okugenda ayogere naye nga ntulika mwana nga abaana abo tebagenda kuva ku bintu abaana abo tebagenda kuva ku kusokola bantu even this morning wabaddeyo meeting ne Diana agibaddemu Diana zeewo ebyuma byange bimulabye mu meeting nekizunzalu omanyi baavu bazibwa ebintu bigenda ate baalya sente z'abasajja babasapulaayinge tuyina kuyuwa abantu mu luguudo akasajja bakakube bakati ne Diana bamukube bamuttira kakati bo bano Bungereza yasinzidde ku kyokuwera andi nkubuulira etulaga tibino kwesi no kubanga obubbi what you don't know abasiyazi b'amaanyi nnyo mu nsi yonna
kuba nakugamba nti obusiyazi bwajja butya. Obusiyazi ekisinga ekyabuleeta abayudaaya nga tebagala kukyusa mubiri gwabwe musaayi gwabwe. Abawalabu nabo obusiyazi ne babuleeta. Why? Okujjako namwandu naye omuwala ono omuto alina kufumbirwa nga mbeerera era mu famire zaabwe baziyita gundi glory killings. Timwannyoko n'akusanga ng'ofumbiddwa toli mbeerera akusalako ekiso baziyita glory killings. Kati nde process omwana omuwala ali mu university ayinza okwana omulenzi ne badda ku kisiyaga kuba ekyo tebakitesitinga batesinga wali embeerera. Kakati ekyokubiri abazungu ne badda mu busiyazi. Lwaki? Abakazi bali gundi balibeeta ba gold diggers. Nti omukazi ajja n'afumbirwa gasooka olabe Bill Gates bwe yayawukana ne mukazi we yali namba emu mu bugagga nga basyalinga sente yafuuka namba 5. How much money did the woman take? Kazi yatwala sente nyingi. Yes. Kakati bo bano era nakyo bajja kituukako. Why? The moment you recognize kikyeregeeza nono ajja kufaana rights z'abakazi. This is why they are recognizing same-sex marriages. Zibeerenga zino tinono bwanoba bwemwawukana naye akola ki? Bw'oba badduduseeri butagabana na mukazi era nono bamurecognize naye muki? Naye mukazi. Yes. Olina okugabana naye ebintu. The moment you recognize it, stigma n'ekigwamu kijja kufa. Yes. Kakati bano egundi abazungu sisimu yaffe bagimanyi bagibala nti mu Uganda totawaana na Museveni. No. Constitution ya Uganda ekugamba singa sipiika ayise etteeka parliament eyise etteeka pulezidenti n'aligana emirundi eki sipiika alisayininga ne lifuuka etteeka. Kakati Museveni mugezi tawaddeyo appetite ya sipiika kusayininga ki bwe gufuuka omuze nga buli limu alisayininga nga buli wamudiza alisayininga nga taliimu nsa. Kakati kitegeeza Museveni ye tebamukwatako. Alina yalisayininga yanti alibagaana kuba Museveni yali kiriya naye yaleeta kazimba ne mubaje. Yaleeta kazimba banaye timutwongeranga muganda mulala. Weyituinga emyaka 10 nga temuleese muganda. Abaganda abo gwekyogamba nti kakati banankubirwa namu nembagati bana omukazi omuddugavu ono atava nakasero tabaleetere entakali paati 2. Ate kazimba alabika atya nnyo omukazi we amuteringa eyo kazimba atya nnyo omukazi we oba famire yaabwe ye yalina sente oba ki I don't know. Bayitamu omukazi nze mwana ewange nzika omukazi talina kyaŋŋamba anti nnyondo yange ebeerawo. Kasita omukazi agirabako kiba What are you telling me? What are you telling me? Kuba abakazi be basinza okuteeka abantu mu buzibu n'okubasuula mu bizibu nti bamuyitamu bannyina bano ne bayita gwolowooza oyogera nono ng'oyogera n'abantu 10 bagenda mu bibiina by'abakyala ebyo ebyeddiini ebyaki ne badisikase najja nga ajjudde ewange tebyogererwayo. Yes. Kakati nkubuulira neggamba nti Museveni ye singa kazimba yali tazi n'akwatibwako abo abafere Museveni yali amaze okukola ruling. Museveni yabagamba mu Europe. This is the first time to talk about homosexuality. Yabagamba mu Europe, we shall not allow them to parade themselves. We shall not allow them to organize public weddings. We shall not allow them to stage demonstrations. Nga bali batandise okwekalakasa wano e Kampala. Ye yali akimaze. Naye bakazimba n'akwata n'enkumbi kubanga bannankabiro bamuli mugundi. Omanye anti bo baali bagamba bagenda ne bakola ekintu. Ne bagamba nti muleete etteeka ly'ebisiyaga. Museveni alitya ajja kutuwa sente n'alemerayo. N'atalitya. N'aliteekako n'omukono. Era Nankabirwa agamba nga chifu wewe. Muzeeyo yinake watusuubizaayo kuba bayisize. How can you pay money MPs to pass a bill? For what? For what? Yali azibamanyiziza. For what? Yekiziba Museveni yazimba abaka ba parliament okusaba sente. For what? Nyini yachezimbira. Yeah. Everybody
believes nti okukola kino, why? Is it not in your interest? Why should the president campaign for you? Mwena kugambe sikugambe nti abazungu bakoze obuuma obukyusa Oluganda neruda mu luzungu lwa program zino amuteringi wano mu East Africa waliwo president kati yavaako yali ku lutingo omwana n'amujja amukyusize mu translatingirenga zino program tuzizenyirako z'amaanyi nnyo. Omusajja agenda Kalamwijja n'agamba nabadde Kalamwijja fewe bonna nga bali ku ssimu bwe bali bafollowinga musajja oyo. The same in Tanzania. Amuteringeyo. Omusajja yaŋŋambye nti empondwe ku boda ya Congo mulimu ye wa Kibanda. Yateekako buteesi ne bayingira. Ena sikuriini nnene. Amuteringeyo nti ejjoogo ly'omulenzi ono talina waalagane bunne. Abiddemu. Kwa bino ebyoganizi nabo bibakwatako mu ggwanga mwonna ne Tanzania. Lwaki abaorganizi lwaki ko tebabataddeko naye bwe kalemerako omanyi kaavu nnyo Katonda agenda nakukola ekintu abaana abo baavu bayitirivu sente z'omusagama temuli sente ndabye Diana ku makyongo mubiddemu kalenzi gwe biddemu tuyiwaaba omubedde yajja kuddukamu helikopota naye gwe tojja kutuwona kajiji tojja kutuwona ne Diana wo mbalabye kakati nina bbanja naye yabba nandi nkubuulidde lwaki bonna tebabakutteko bali nkugambe nti tajeti yani ya Amongo yes ne Kadaga mwana wange naye yagenda yabigaana mu parliament naye yagenda nga mu meeting zaabwe n'abagamba abazungu ti waffe tibijja kukolayo but not law tebayisa teeka gwe tolaba apartheid we South Africa mu Uganda mwali do you go to any place buli kiba kyonna kigendamu yes the only issue was the apartheid we South Africa was legalized abatulugunya abantu naye namuno mulimu ebifo byotagendamu n'amasomero gotagendamu apartheid sente zezikugobayo woteri sente zezikugobayo yes naye apartheid yekyamukono obubi kakati Kadaga yayogeranga bwogezi Museveni ayogera bwogezi bano ne baagala bakiteeke muki public gonde basanyuse kazimba ne mubaje yali amaze okufera sente nti z'abasiraamu sibanye kulonda kwa busiraamu era akomawo era mubaje n'akomawo ne kazimba we nembalabula nti eggwanga mulisuula kati ye mubaje ne kazimba tebagenda bo tebabakwatako tebabataddeko gundi sanctions naye nga ensi tefugibwa ku bannaddiini Bush bwe yali agenda okulumba Iraq buli president wa America abeera ne pastor we yawakanya ekyokulumba Iraq Bush n'agamba ku ddiini nzikiziganya naawe naye bino ebyolusalo bindekere there is no religion in this ne papa naye n'awakanya okulumba Iraq why wadde gundi yavumanga ba infidels nga avuma ba Christians Saddam Hussein naye Tariq Aziz yali mu Katoliki foreign minister yali mu Katoliki was a Catholic yali tetulugunya bakatoliki bakafiiri nga abikolera political lottering tomanyi nti Saddam Hussein bamukwatya mu mpuku ng'ataddeko ebifaananyi bya Bikira Maria ate yali abijeewo yes nga Bikira Maria yino mutaasa mu kiseera baleme kutegeera nti empuku yiye abadde avumenya abaki abakristaayo abagundi kakati yo ono ye bamukuttirwa bisiyaga nti bakimanyi Museveni's position si yeyono tu batandika bwe bati njagala okukubuulira wanawe nze njogera ebintu omanye nti sipiika yagenda enambole naga nti mu mwezi gumu njagala baasi zino ziveewo bannannyini abamanyi amaanyi gaabo yali tabategeera abamanyi nalonda ne Abudu Katuntu yalonda Mathias Mpuuga abeere ku kakiiko akajjawo baasi aya kubanga gwe kyolina okutegeera these people waliwo bano abasajja bali aba hamu ayina balooya abalungi naye bamuyamba buyambe kola mirimu gye yese mufere owookubiri basajja balaba
Owokusatu abo abasajja bano abaana boolaba singa siina byuma na data w'amaanyi olunaku bakuba enkuŋŋaana 4 oba 5 n'ekiro naki kuteesa kukubba tewali kirala kuteesa ngeri gye bayiya muzeeyi ndi kakati gwe kankuwa byakubba kakati gwe ono sipiika okimanyi ekiseera bwe baali batundira Namboole nga bamutaddeko facelift bilioni 3 privatization y'emutunda omuntu bw'avayo nagandi namugula ku olwo I bought it at that time when it was on sale. 2 mu mateeka agafuga ab'ebibanja sitting tenant yani kati Namboole si government owa basi yayinako ebintu yes siye mwami Sam Kuteesa yenanyini Pioneer Bus speaker nasobola kuteesa naye gwe tobala nakugaa nti otafiire yajja nangamba mu Kyogamu nti mutani wa mirundi ngenze mu Kyogamu naye sente zendabyeyo endusu ziwandagala sigenda kuddayo alaba sente ziyiika buyisi bweziti ekyo kitimba buli wamu sente bannange soko pozingemu nti bino ebirala byonna mabaati biki tebiriiyo the issue they are targeting the speaker to send a warning to other countries ti speaker bwakubiriza parliament neyisa etteeka eryo kubanga ensi eyina democracy ennyangu nnyo kyobala North Korea ne South Korea nsinga nnyo naye ani akankanya ensi North Korea why South Korea ngagga nnyo bano baavu babawa n'emmere naye tewali democracy. North Korea yakola amataba ku border agafulaadinga south in case of war kati gwejjawa parliament ebikwekisizaamu. This is why nti Rwanda si dictatorship as people say is an ideological country. Tibo politibula bwetula nti what do we want nti Rwanda bwega nti mubala abantu nga mwe mugenda okubala abantu Rwanda bwe babala abantu bakwata laptop ne baddira abaana basiniya fo bala abantu kuwe laptop babalira laptop mukifo ky'okuba walawe ensi naki buli mwana yabala abantu gavumenti yamuwa laptop. Yes Rwanda tuyinza kuvuma Kagame ku gundi mu campaign yogera bw'onaatereza Rwanda nga tuvuma tosobola muvunimira mu campaign ate nabagamba nti mu Rwanda ebisaawe mwe bakubalaleezi naye RPF ebibuukinge buli emyaka 5 on'okuba walale byonna n'ebitwala. That's politics. Nitulaba nti awo tewali democracy. Yanti kinkubuulira nti ensi zonna zikulaakulana badikiteeta nabagambye ekiro nga njogera ti Museveni gavumenti ye yakoma mu 96 86 96 kasita yakola constitution obuyinza n'abuwaayo mu parliament mu commission muki gavumenti negenda taddanga abwe munyenye we yabulira wayino ginoonyeza awo. Yes okuva mu 96 talina kye yali akoze tekiriyo alwana bulwanyi naki alwana bulwanyi ntalo. Kakati bano bamanya amateeka. Sipiika ayingidde mu bintu. Sipiika ayagadde to popularize parliament. Popularize parliament biki every time you create enemies. Buli lw'ojjagala okugyawo ekintu kitegere waliwo abakiriiramu kituufu. Kakati that's a big problem. Nti kakati what do we do? Ekintu bano bakizanyisa. Waliwo omusajja yali mu Austria, South Australia. Austria nga bamumanyi eri bwannazi yawangula akalulu bulungi nnyo amawanga gonna ne gaggalawo embasi. Yafaako tebagala kukolagana naye eri wannazi. Baganti Yes international isolation yavaako. Kakati njagala okubuulira the speaker mukwano gwange but I want to tell you tuyinza kubeera na speaker atatambula kikisoboka nga bamuteekako embago. President
yasobola okubeera nga tatambula kuba yakugamba nti anze enaku zo sikyatambula ntumayo bawala bange bano bagundi vice president nani why mulimu enkuŋŋaana naye president mwejja okudduka mwati okugenda yes nga bwatulira mu African Union banne bonna egiye bonna baggwawo dda bagenda mulimu gwomanyi nti ebintu biri ebi oyinza okuba musajja mukulu nowasa akawala akato manyi nti kagana ogenda ku mikolo togenda nako bajja kukusekerera ate waliwo n'omuwala omuto afumbira omusajja omukadde naye atya ku mikolo era nabagamba nti emikolo egyo mugitunuulire waliwo ekiseera ku mpaka lwotuuka ne bwoba oyagala nnyo okulya oba mwenga oba ki n'ogamba mukazi ono tugende ab'ebitiibwa abatufaanana bakoze eki kati obuvubuka bagenda kujja buzine naawe tuve wano tugende egi gurupu yaffe ekoze eki Museveni ajja kutuuka ekiseera nga tekyagenda mu African Union nga baliyo bonna bavubuka nga bato nga ye yakaddiyo okufa obufi agaana okugenda muki mu UN nga baliyo bonna yes ne muzeeyi akaddiye nnyo ate aluddeko ku buyinza okugjako ng'afunye omukisa ate mwana nga abantu tebakyaleeta bakadde abavubuka tebakyaleeta bakadde baleeta bavubuka myaka anemeka but what's the problem banaakola ki abavubuka oyina tamu emyaka 10 kati Venancio Stresa ali mugondi mu Sierra Leone azanya matatu former president yali wa myaka 25 kakati teyateekawo provision eyamba former president era gundi president aliko yamugulidde ennyumba n'agimuwa nga talinawo kati tuli abaana bano bamabike bakikulukunyu younger people bayingira politics nga bato. This is why I have decided to go to parliament when I'm almost 70. Gweje myaka ejjoje gisana parliament novayo no retire yes ekinkoze obubi nti nali Museveni kya yali alowooza nti eyo advisors lolo yali badenga egundi nti mu Uganda amawanga gonna gayina senate Rwanda yina senate Burundi yina senate Tanzania yina Zanzibar government the mainland government and the union government ziri ssatu mu Uganda mwe mutali senate ne ku independence bagigana nti ejja kulwisa ebiteeso kubanga ogula parliament ate n'ogula nabano kubanga ebiteeso bigulibwa kakati ye Museveni kye yalikoze abasajja bakulu abakendoboza babisopa abaleketitayali nti baani baliegeze mu House of Lords mu Senate yabawa bwa advisor 1.7 okujjako ng'ogenzeyo kwebajjagala tebikola nti wakola dda naye tuyinza kudda musajja mukuddumi wo gwayavuwazizza ontwale ku 1.7 it means slow poison mwagala kunzita abaana bange buli kaseera nga nziruka kwogero kawusi kwegayirira ate nga naye akubyeyo essimu oyo omulenzi akubayo essimu temumuwa kubanga yalowooza sinze bwe mba sifudde obanga waliwo nokulanja okuba nga njeesiba ne Katonda takisobola okujja kunga kakkanyiza obujozi bwe n'asasula sente zange atwala emirundi eki esatu azitutte nazitwala paka obujozi bwe lwembukubye kuba teyamanya kakati asi one temusobola kubeera na sipiika atatambula tekisoboka when you are used mbadde ku makyanga njogera naye kati okujjako Bungereza amawanga mala tasobola gendayo gonna gajja kukola kyekimu abazungu bwe bati bwe bakola ojja kulaba America ate eyo nyangu nnyo European Union nga naye eyisa kibi kakati ate bwoba togenda we bakuwa emyezi 6 n'otunda ebintu ebyoyinayo era nabagamba nti bali abasajja si basiru omusajja omusazi w'ensawo aga nti muzeeyi sente zo zigwa n'okwatayo n'akubira munnesimu nti oyo alina ne bonga nti sente ziganguga ziwe ennyoko ziyitire ennyoko azitwala kati kwatalina sente lwaki okwatayo kakati the issue is nti nalebye speaker nga awopali yakitinzi n'abala bonna bwe boogera mbadde njagalayo kino wosabira okugenda ewantu tetukola biri bye tugamba
ti omuwala bwakugaana akufuukira mubi muvume nti obadde na mubi obadde nakyo obadde omugambiraki obadde omukwanira ki tewali atayagala bannambozi balwanira mu Amerika baani balwanirawa baani balwanirawa atagendangayo kyenabadde mbagamba ti omuntu okuziba amaaso nga yalabako ng'ono mukwano gwafaani ono Luutu Mukasa alumwa nnyo kubanga yooli atalabangako tekimuluma naye gwe yalabako ko how many times has the speaker visited prison mingi okukugana okugenda yes it pains you togamba nti ki that's why nti abazungu batukozesa psychologically tulaba kyamani wero si wano ne bamukuba mu kalulu muba kyama ne bagenda ew'omulala ayinza n'okusenguka ku kyalo banange mukode ku mukace agende olwo bali mu saluuni abantu bakeera wuwe alabira ddala pawa ngekoze nti gwe abadde akuba sitampu kati gwogende w'omuntu akubire yobuda bino sibibeeramu zibeero si wano me kiki kyesobola kola nti naye bwobifiiringa ekintu kyonna kati okiwuliramu nga kirimu prestige fe abamawulire mwana nge tetubirabamu nze amawulire ganyamba nnyo ne popularity gyenina nti I'm introduced at the function before and the minister kituufu ye people will demand me ndiwe twagenda Masaka ne Muhoozi omukolo gwa Muhoozi people demanded me twagala tamale mirundi bannanga omukukuna baba omukukuna baabeewo ali kakati ffe munnange ebintu ebyo tulina wetubikompensatingira nti President Museveni ogwolaba okumuteekako nti former president si kyangu awulira ng'afa alabye Kikwete teyakaweza bbanga ng'avuddeko Kikwete bwe yavaako nekuddeko Magufuli which means tanayita myaka 10 ayabise ayagala mulimu gwa African Union ayabisa amangu ate akola eki bali Abamerica kati ng'oyo Obama Abamerica sente zosinga okufuna you write a book ng'ojja mu campaign Obama ne bagula ekitabo okutegeeza ideas buli muntu yenna agenda okuvuganya obwa president he writes a book ne Bukenya yakiwandiika Kabusenga n'atega first lady naye n'awandiika ne Muhoozi n'awandiika Muhoozi kabatega walaba Mbabazi awandiika Bukenya yawandiika kali akasejja Kabusenga kali kakulira Mbabazi naye tubakategeeza n'obugala lubindi bwako katunda shares mu New Vision sente zayita mbuyisi naye abantu nga tebafuna magoba ate zayita mbuyisi ne kali kakakuba Bigirimana kubanga National Security Fund yali etaddemu sente zaayo naye bali kuyoola waliwo abali kakwata nakana akazunza olutwe akalemedde kukusokola nono omubedde walibeerawo abaliyika mu kibuga ne bagamba tetujja kufuluma nga tolinakwata mukoddomiwo nakano tetujja kukifulumamu yes kuba kati abantu bali alaati ate zibanankolaki kakati that's the situation where we are ekyokusatu what I'm telling you nti Museveni ebifo yabukifuula extension of the civil service nti luli yabadde the most effective diplomat of Uganda has been Yoweri Museveni hosted the two popes hosted ki naye kakati wali olabyeko omukulembeze kujjako n'olukuŋŋaanula na lineman wanabye ku mukulembeze wa Amerika alinnya ekigerewa tebajjaawo batuyita kutwe abamu bagwa Rwanda Obama yakoma Kenya yes why kituluma nti ennyumba ye badde ekyaza bannaddiini bakola gaali maka Abaganda baga nti ako gaali maka wajjanga abantu tewajja ki gaali maka kati what is there nothing yes kitegeeza iwaddikira ini sipiika we batandika omukwata ku mabaati kuba abazungu bakukwatira intelligence tebayinza kukwata mirundi nti ebbye buwumbi bubiri Nambooze bamusibira emitwalo eki ina eruzira emyaka eki eyo intelligence a state humiliates you nokkakkana nti mabaati nti mirundi bamukuttabba oluwombo lw'enkoko ne baba baana bano bemulaba
abo abaana bemulaba abo abato abakola mu mahoteri nga wano waki mubegenderere babaako gye basoma. Yes, oyinza okwana omuwala oyo gulowooza wa bbaala kozi bamukutega. Yes, ogenda okusomera omusango bamusanga ne ka uniform ke n'obutabo bwe n'olyoka owemukira mirundi bamukute n'omwana bw'essomero anti gwe bakuteeka mu kkomero oba tokyayogera gw'olikomawo akasajja kabukidde akafekete kabukidde akafekete ketusabira kafa olumbe akafekete kabukidde nobona obugwago bwa monita ne bukuba nabo ne busaakanya ko kayina mukazi mukadde bakukubira ne baddala ne bakuseeteeza. Yes, kuba gwe tokyayanukula. Atuba okyayanukula ki? Yes, kakati negundi nekino bwe kiri nti sipiika tayinza kugaa nti tajja kutambula. Hapana. Era Siad Barre bamuyitanga the mayor of Mogadishu. Anti Somalia yonna nga bagisazeeko. Nga wasigaddewo kabuga kokka. How? Afuuse meya. Kaakati gwe ajja kubeera embalasi nnyo. Kaakati gwe High Commissioner wa Bungereza kyakyali ya sipiika. Ojja kulaba Bachina, ojja kulaba ba North Korea, ojja kulaba baki nga be bakukyalira. Nyenga mwanga kali mu European Union twali gajjawo. Abamerika twali akukyalira. But kyenkugamba nti President Museveni ye amajaga fuzi kayina command. Ne waliwo ekiseera mutuuka you use intellectual. Osanga Zimbabwe bwe yafa President gwe baaleeta yali New York nga ambassador waabwe. Yes, baaleeta omusajja e New York okukiikira eggwanga e New York mu United Nations. Sikyakuzannya. Ayebale naye kakati gwe n'ogamba bambasada kibe tulina wano. Abagudde mu kalulu betuwaayo. Yes, bano DC kuba akere yali mu State House balwana n'egundi simanyi inyago natwala eno nze ebyo toyinza kubintwala ebya embassy watali kantu kali waliyo ki kwembasi waliyo ki kubeera mu nyumba ngeno wetu n'abaana bane bakubira sente traveling ewamwe once a year. Nze yeberere wazana wali nendigita nengunywa n'okunywa ne kukuwulira ndigende kwembasi watali nze banekankubuulira okubonaabonera ku ggwanga mbeera wano obonaabonera wammwe kubanga 10 years kati nyinza okubanga nvudde kanga sina sente naye n'emikwano 3 gyenkubira kakananga emitwalo 5 nga yina nodde waka ndi waka naye nti embase nga nnonayo n'okubirani ala DC embase advisor sibirimu ebyo byo byonna nabivaako why nti pulimakiwale gwe ddira abasajja abagagga babeere baani badvisor ne bwoba tulina kyobawa. Yes, kubanga kakati oyo okumuteekaawo n'atuulawo era afa kuba talina activity nti ereru ekifo kye bamuwadde kya ssale bombi senior advisor military affairs kakati anaatuula ku ntebe ya ssale anaabeera wansi wa ssale ayina agende ewaabwe kuba kakati dispensation eriwo tukisoma mu byobufuzi. Never attack anybody because the time comes when those you attacked are needed by your president. Demolish their ideas. Tumujja kusokola ndakasajja gwe genda sokola ebya kitaawo tujja kusokola mulamu otujja mukubira wanadduke nonadduke temujja kutusokola nekitegeeza president omukolera weerekeramu anti kakati today the situation has changed. Museveni wants the people of Kasese bwe batuula nani bwe batuula n'omusinga aga naye omusajja osaagala mulabako abantu bange nasambulia ne pisto kabaji mujjeko mulabe bwayingira ebinya bye ajja kubeera teso no gwe lwaki weemalamu Katumba Wamala yali amekamanda yagamba I was not aware of the attack. Yes. Museveni namujja how can this show an operation of the army
one it means you are not in charge. Naye Museveni anti yategeera ti ayinza okulaalira, yinza omuhumiliatinga n'alaalira. Kwe kumuwa minisita. Ne tradition ya mekamanda afoka mukisa muntu ye. Mukisa muntu busungu bwayina bulinga bwa. Enkuba gibamukolamu ne bamuhumiliatinga. Nakwata jeti mwebaze namukuba mukomeranga mutemu abyaje. Museveni namujjayo n'agenda ku lutalo. Oyo bw'ekyaduumira ki? Ine Museveni alimba. Kakati ekyaminita amunga agenda kikola atya president. Ate nakikola atya kubanga tetuyinaawo diplomatic tiimu y'amaanyi. Ti mu myaka 4 twali badde tutrainize ba ambassadors. Ab'amaanyi nnyo. Kuba tulina gwe tuyita tubayita career diplomats. Career diplomat essomero erisinga okusomesa ba diplomats liri France. Yes. Abakungu gibasomera. Abasoma diplomacy. Abafalansa balinga batoolo. Ate langule gyabwe ate goyinza okulowooza nti Omufalansa ayomba. N'olulimi lw'Olufalansa mu mateeka endagaano y'Olufalansa prevails over other ndagaano. Yes. Toyinza kumanya nti ayomba. N'omutoolo toyinza kumanya nti ayomba. No bojo. Omutoolo. Nkaguza. Abatoolo bali diplomatic. It's not easy to tell that the Mutoro is annoyed. And the French. Chobola nti abatoolo era be basinga okuvaamu baki. Bano ba light skinned. Abakyotala. Abasajja abazungu abayingi. Abazungu bayagala nnyo abaki. Abatoolo. Ne Kenya bayagala nnyo abakamba. But today's bazungu baagala bulaka, bukazi ba bulaka. Ate bagala buno obukalu ddala. Anti yakugamba why do I, if I win, I've decided to have a black, why don't I have a real black? Era ebyo bibola basemanyi mpaka z'abanalungi embassies ezibikola bapikingemu obuwala kibola nti tebakubuuza bizigo bikunyiriza. No, bakubuuza meya wa Kampala to be sharp in the head. Yes. Not bizigo, not chi. That's why bana bayayi babirwaniramu. Kakati olwokuba Uganda tulina a strong diplomatic team. Nti tuyina ambassadani. Wali. Nabaga nti olunaku lumu twali mu Ethiopia nga basembulinga abaserikale abanagenda Somalia. Gundi Nyakayirima naga nti Uganda egenda kuteekayo amagye 10,000. Ne bamubuuza, who is going to command this army? Nyakayirima nagamba, for us in Uganda we don't care who commands the army, because we have decided to risk our soldiers because of Pan-Africanism. Omusajja mu Nigeria yangamba nti gwe oye waffe bamutwala mu kooti maaso. A country that contributes to the largest contingent mumuva omuduumira. But do we have generals at that time? Twabalina. Abakyenyenje. Bali bakyenyeje. Museveni kwe kubakolera kimaka. Bagende batendekebwa. Era gwe kyobola nti mumugende ne mugamba ba mukozi type. Bajeno ba planners. Kati ngaba mwina East African Standing Force. Abasajja bekeja basoma okukamala. Abatanzania basoma okukamala. Kati mutudde katebe mu planning. When we are at Sandhurst, when we are at the War College, gwengo kanula ma twakube mundu erugogo wano mudweru, twakube mundu ekatonga wano ebugabo. What Museveni did, yabayola Bajeno Kayanja, Bamayombo, Batinyefunza, n'abatwalawo. Era ne bagamba nti omusajja ono atusalidde amagezi atugobe mu bifo. To have generals, Jena ina bwakwata akago. Jeno takwata AK-47. Jeno ne baba kumbaga. Nga bayina ebitala byabwe. Waliwo kumbaga ebitala byagana. Because this was a guerrilla army which did not have time to be transformed into an army. A professional army. Yes. Nti bwotunuulira Kenya bo alibeera mekamanda bamumanyi. Yes, kati ono yafudde wa Marines. Abadadumira gye lyakumazi. Anti babajja Land Forces, Air Force ne Marine. Kakati ono wabadde omalako emyaka egi nga mekamanda. Yes.
era kye nabagamba nti nze nagaana okugenda nga omulenzi oyo mumanyi mukutte ku byuma emirundi mingi ovalaba kano katemu n'olutwe lwako kasajja katemu nnyo kali kangulidde abatemu banzite ye Museveni akwata obukadde 10 abawa abeewafu yabubawa obanze omulamu tampadde kuba nazo bazigaana okufuluma gwe watakuweredde omulamu nanyunyusa akubayo essimu temuzimuwa bo bonna ba state house controller bonna babe ye azimba buli lwamutunuulira nga abolooga nzina amazina mudululya nenga nti ayi Mukama Katonda gyoli kubanga omusajja ono omunkubidde nkyali mulamu nemulabako nga alaajana bamutuuza mu meeting jo bamutuuzizza banne waliwo omusajja omukulu yamugamba va ku mirundi kateebe okukkiriza nti musinzizza amaanyi ajja kwonoona buli kimu can end up killing me naye nabatunulya neŋŋamba nti omuntu bwakwegezaamu tomuddamu oyo omusajja ayabadde amekamanda we Kenya bebamu ku baali bawagira Raila Odinga yatuuka n'okgenda gye babalira obululu oba yabamuteze buteze nti kyenkugamba Ruto yamusiriikirira n'agenda newe n'alyayo emmere bamuleeta amannya 10 n'alondamu eri oyo so bate kyaga nti bwenabanga Raila nemanya mumazi yes yafiiridde muki kati nono yagamba nti nalironda eri erinnya ng'akyayagala amutte yes kubanga oyo omusajja yagenda mu kalulu era yali kyamaani w'akalukiiko k'ebyokulonda gonde kyabukati n'ayogera that man came to me with the soldiers to force me to announce Raila Odinga naye nakuwa nokkiriza nakuwa gwe Raila yakusonyiwa yamutega yagaa nti no ani ali mulayini nti nevi yejja ajje kuba sijja kolutalinga maji but within a person ayina be yalagira abaana be omanyi kati Kenya battira mu nnyonyi battiranga mu motoka kati basunira mu nnyonyi kati tebazuula ngeri kyaka ate Oito kani yamutta Paulo Muwanga n'Obote be batoyita Ojo bebamwittira nibatamanya nti atolutalo lujja yabawandikira ebbaluwa n'abagaa nti mukome okuneneŋŋana nze sikyaddamu ekizo ngenda kubawamba n'agamba Obote va ku mwanyi yali chairman wa Coffee Marketing Board guwabba bulunze nzibye mwanyi kozo Ojoko yabbe mwanyi yanti yali mu Coffee Marketing Board naye abaana be bayina ba mama Simba ba ngamba sente zasigalayo wabwerwe gwa abuwa waliwo omusajja bamuyita bakabingamba waliwo ne Luse be bali bamanye gundi sente weziri code number account zibeerako numbers bebazirya kati ate Luse naye ne bazimulyako anti yayagala okuwamba gavumenti eno enyini yagula 540 ana naziwa abaana bafedde mu bawambe Buyikwe Stars nga bw'aba agende Buyikwe Luse Yosefu Luse nga wamanyi nga Museveni amutunuulidde bwati amukeneka oyo gundi Nyanza Evarist yali musajja mugagga mu kinaana yaliko secretary to the treasury wa Amin n'akola sente empitirivu mu kinaana yagulira bakandidate ba DP bonna motoka mwe bakolera campaign Mirafiori Fiat Mirafiori Nyanzi yazigula naye bw'ayagala okwezimba ku Museveni n'amukwata nalabako Nyanzi ng'agenza okugula empota nga n'akaveera akalina Nyanzi told me to go to Museveni to plead for him era kitabani kye bakiwa ku ssente kiri mu yiso kyadduka buddu sikira kye kyanyega kibula sibi wange bujja nkutwala emisinde toyina kyongamba yes naye nalaba Luse ennaku ezo ng'atudde ku lubalaza lutuuka akutte mu mutwe gavumenti ogyepanka ebigambo byamusobodda gavumenti togyerengako mu kukwavuwaza this is why I'm telling you nti nze maze emyaka 10 ng'omulenzi annemeddeko famire yange ebonyeebonye kubanga olowooza munaafa oba ngende waffe mu kyalo nga district oba nkola ki naye bwe njagala nga nkusudde eddalu
nenkuleka munjegere mu State House novelako kumulolwa ayambadde galubindi ompita bwakoze yes omulolwa ayambala galubindi tazijja anti kyenkubuulira nti yalowooza nti n'emyaka emirala kwega famire yange buli sente Museveni yampadde erisi mirundi kubanga mulinako data yalowooza mbu ajja kunteekamu ebyo tali bifuna njagala mumalire ate mubiteekeko njagala omulinzi oyo mumaliremu ddala obujozi obwo